biri gumu omwekengera samwekengera kwati tebinkwata lwomanya kale lwomanya byali bizibu bi kale otyo yatayingire mu interest ya okay anti nenda nafuna okumanya nti yasoma okay wafuna okumanya nti yasoma ne samwekengera okay wafuna kale wakufunya okumanya nti yasoma ekyo kituufu waite emyaka 11 afuna certificate eriko Ali Kasirye Nganda tafunanga anti kyakujjo kati ndida anti kyengamba kati eyo gye tuba twogerako kati 212 wonoka kwati yagifuna wachi ekyo kyempakanya tagifunanga lwaki anti kakati teriwo teyaji presentize mu isi yaji presentize na nyingana challenge that's why we are in court anti kyangamba wakiriza anti kyangamba era tuli mu court lwekyo kati bacho yakala ngambe enti natikiriza stona anti kyangamba tugenda pula bugana ngemia lwaki oloza sintufu that's the question lwaki ndoza sintufu kubanga mumanyi teteyasoma ate manyi nti abadde Nganda Alan mubiwandiiko bye tugenda kutokawo kyekiddako tugenda okuddako ekyo tugenda okuddako tugenda kuba okusogera kubanze nazisaba nga ina kyemanyi kyali kyangamba kati we nazisaba naleeta ziri nemanya nti ono omuntu mulala akyengaza kugamba 212 agamba atula O level gye walabyeko gy'oyinako kopi kati bwagiwaayo eneya 212 bwagiwaayo O level nga ye Kasirye Nganda Ali kati gwe reason yo gamba nti nedda nkumanyi wadde wajirese tosomangako okay yo ni wadde ogirese siyo nayo ne max tezikumala akali max tugenda zigenda ko nazo lwaki siye kyenjagala ntegere lwaki siye kubanga amaze myaka 11 walabyeko kiwandiiko kya Didipo ekyani ekyamulya nyama nekisomye tugende kitukako nekisomye bulungi kiriyali nekisomye saabo sabo kigambo ekimu kati O level kyengaza kugamba ogikubira ku grounds nti osuubira siye esooka siye lwaki ya Kasirye Ali Nganda alege manya agali kwera anti kakati si ono ate kiche kwetagisa okulayira kati gwe tegusula kiche kikuwaliriza ate ansa ngenda jikuwa mumpite kasi ansa ngenda jikuwa jimpe kusoke tutumale soke jikuwa okay jimpe one ye yali Ali Nganda Kasirye tukwadiza yali akakasache kati olwo dinda anti kyakugira nzira mansa yo ye yali Ali Nganda Kasirye is that true ye ekyo takikiriza nakati erabye amanyage gayo gatachikira kati kamanyage ge yeyita genda maso okay yeyita okay now you explain what now natuka ekiseera nyina omujulizi wange yegwe kenyini nyina gwe mujulizi wange ongambye nti at one point yafuna passport ne yongerako erinya Alan teyongerako mumanya ga Alan kana nafuna manya ga Alan tebya Kasirye nga tebiriwo kale nafuna manya ga Kasirye kati nayo gena maso eyo jogamba passport yaliko Alan Kasirye is that true tekuliko Kasirye kuliko ki Alan Nganda of which there mu kumanya gali asata agage yachuzinga ko abi yatekako Alan nayo tekako Alan Nganda oyagala kubikyusa ano bwe kidi King Travel Sport Consults Limited. Omukisa goguno eriyo yayagala okugendako okutambula emitalo w'amayanja oyagala genda kusoma kufuna bujjanjabi oba kusuubula wandyagadde okugenda mu Canada, UK, USA, Schengen, Europe, South Korea oba Japan. Kolagana ne King Travel Sport Consults bakafulu mu kukola ku visa ez'ebika byonna mu mawanga ago okukugatta n'okukolera ku bino wammanga passports okubukingira zi hoteli mw'onaasula emmotoka ez'okupangisa okufunira air tickets entuufu zennyini n'okulambuza ssembazinga wa Africa yenna. King Travel Sport Consults Limited bano bakugu bakkirizibwa Uganda Tourism Board era nga bali ku Najja Shopping Center awe Najja Nankumbi essimu eri 0200 948 701 oba noti 744 noti 47 937. King Travel Sport Consults Limited, we make your dream destination come to reality. Lwaleero tuli Kansanga Makindye. Kansanga tusinkanye omukulembeze ono ye mwami Mia Hamza Abdallah. Mia Hamza Abdallah yesimbyewo ku bwa kansala LC5 okukiikirira abantu b'ekitundu kino era tukiyite Lord Kansala yesimbye Makindye East wa Democratic Front. Mukulu Mia Hamza Abdallah yewabidde mukulu Mulyennyama Ali Nganda
ensonga ze kusingira ddala ng'agamba talina buyigirize. N'amuwalawala n'amutwala mu kakiiko k'ebyokulonda isi era agenda kuba atunnyonnyola lwaki yakikoze, lwaki alowooza talina buyigirize era aluubirira ki mu ekyo okuba nti atwala mukulu meya wa division eno ey'e Makindye Mulyannyama Ali Nganda. Sebo tukwaniriza mukulu Hamuza. Kale sewo nange nsanyusa okubalaba mu kitundu kyange kino. Njasewo. Ojja kwogeza ku ddoboozi. Abalungi abaagalwa abatulaba tugwaffe guno tegusula ki? Tegusula live. Tegusula live. Tubaaniriza nnyo mu kitundu kyaffe eky'e Makindye. Mwebale kuweereza ggwanga. Mwebale kulumirirwa kulondoola nsonga zikwata ku muntu wa bulijjo. Amina. Era tuli basanyufu nti eggwanga lirabe amazima nabasalewo kubanga abantu balowooza nti obaffe ennaku zino bakuyita kujjonkera. Si bujjonkezi naye tunoonya bwenkanya. Okay. Ennaku ssatu emabega twali tukuza ddembe lya buntu. Ffe Abannamakindye East tulina eddembe okulemberwa abantu abasaanidde. Okay. Katika tutandike bwetu mukulu Meya Hamuza Abdallah. Kijja kakasa gwe Meya Hamuza Abdallah. Yenze sebo. Gwe yesimbyewo ku bwa kansala LC5. Yenze yenyini. Oli wa DF. Ndi wa DF sebo. Okay. Gwe waloopye Mulyannyama Nganda Ali. Yenze wa namunigina tekuliko mulala. Lwaki wamuloopye? Namuloopye nga nwanirira abantu ba Makindye East okufuna abakulembeze abagwanidde abalina ebisaanyizo. Kubanga ekifo kyagenda okukolamu kirina ebisaanyizo ebikigenderako n'eri gy'oba ogenza okukolera waliyo olulimi olwogerwayo ate nga muganda waffe ebisaanyizo ebyo tabirina. Okay. Abaddeko mu bifo ebirala nga tuukanya nti abisobola kubanga ebbanga libaddewo emirundi ebiri nga meeya tukubadde ebisaanyizo. Okay. Katika tunagenda wala mukulu Meya Hamuza Abdallah. Mukulu Mulyannyama meya wa Makindye Division. Mumanyiganye ng'abantu? Tumanyiganye bulungi nnyo. Mumanyiganye mutya? Tumanyiganye nti mbadde mulonzi we. Ekyokubiri musiramu munnange. Omukyala gwe tulinaye wano abaddeko wansawo ku muzigiti. Nze chairman wa management y'omuzigiti ogwo. Era ng'omusiraamu yali anoonya akalulu yagutuukamu. Era mbadde campaigner we. Era nze abantu bangi ekansanga wano tebaagala nnyo Mulyannyama. Naye ate nze mbadde nnyimirawo ku lulwe era bangi ne bankyawa. Lwakuba tabaweereza bulungi nga Makindye East asosowaza yenyi naye nze nga ate nnyimirirawo. Kuba kiswaza okunoonyeza omuntu akalulu n'atakola. Abantu bagamba nti watwekera omuntu omukyamu. Naye wadimitinga ati omuntu omukyamu osooka kumulwanirira n'ogamba bannange ndowooza waliwo ekizibu. Wadimitinga naawe kini kikubiramu ng'omuntu nti teweegendereza kusunsula abantu b'otuleetera. Oleeta omulala enkya kikola kikutawaanya. Kyova olaba nti kakati bw'obanga watulimba n'okola ebintu ebikyamu ate nitukuzuula ate oyagala kugenda ku kyalo ate nga tokoze bulungi. Tuyimirira n'abantu ne tukwejjirako ddala. Kati tulinnyonnyole mu katono. Ogambye mukwano gwo mumanyiganye omunoonyezaako akalulu musiraamu munno wano abantu babadde bakuli bubi naye nga gwateekawo omugongo. Ki ekyakuggyeko ekyo ate omuntu gw'oyagala bw'oti ogende muwaabire olw'ensonga nti mwagala asingako kwoyo ayina ebiwandiiko? Kakati okumuwawaabira ate ffe twakirabenga abali mu kumuyamba. Kubanga twasobola okuleka obujulizi obulala emabega nga tuluza tetunabalaga kubanze nyinza okujja obujulizi nga we nabujjeeyo. Omuntu mwana pikinga interest nagala nakuwawaabira. Ekyo ekintu ky'okukyusa ky'okozesa amaanyi agatali gago. Musango munene naye guliko n'ebibonerezo eby'amaanyi. Naye ffe twakikiresa ebbali ne tukulabula ne tugamba nti tukuwaabiddeko ku bino ebitono. Olabe kubanga Mulyannyama akimanyi bulungi nti tumanyi nti teyasoma. Okay, kakati nga mukwano gwo mwasinkanawa? Tusisinkanye mu UID. Okay. Era Sebaagala yamutwanjulira. Twali tetumumanyi. Sebaagala we yesimbawo 98 teyaliiwo. Naye Sebaagala yakyalako e London nga ne Sebaana ye meeya ngavudde mu komera naye nga ali mu myofuzi alinga mukama waffe. Kakati we yagenda eyo n'akomawo naye. Naye we baatabuka Mulyannyama ng'afuna interest endala ne batabuka beerangira. Kati mu kwerangira okwo waliwo byayogera amawulire by'osobola okunoonya era bijja kukwatagana ne byenkugamba. Naye ne weeyadde waka ebugoloobi kubanze egoloobi nali mbeerayo. Era ffe ng'abaali babeera naye era yatunnyonnyola
n'atukubiriza n'agamba nange temweyisanga bwe mutyo omuntu yali akuyambyeko nije yamujja naye nayogera bingi kati nenyongera okumumanya kikyali era kye kyansanyusa nti Mulyanyama era asobola okwogerera Sebagala ebigambo ebifaanana bwe bityo era abantu bangi balowooza nti nze ndi mukwogera ku Mulyanyama naye ate Mulyanyama yayogedde kuva mukoledde abamutuusizaawo tebyekanaka nze ndi mukumuyamba alekulire nga bukyali baleme kumuwawaabira. Wasemba ddiyo okwogera naye? Nasemba okwogera ne Mulyanyama twali tuziika omwana wa munnaffe yeesimbyewo kati ku bwameeya Tabalamule. Mulyanyama yajja mu kuziika nayogerako naye naye nga waliwo yalwala nembeera naye mu ddwaliro awo ewa mwami Kiwanuka awo Ensambya nagala nemulambulako emirundi ebiri netwogera naye twemanyi naye ne ku muzigiti wano yajjawo okwo naye teyansanga onusebera okekyo netubadde twogera. Okay, kati kyenjaga kumanya mu race eno egenda maaso ey'obwa MP Makindye East gwenga wa Democratic Front DF mwina mu candidate? Tulina musewo bamuyitani Honorable Michael Mabike Honorable Michael Mabike. Lwaki toyambye Mabike ate noyagala nnyo okuyamba Mulyanyama atali wa kibiina kyo? Kubanga olumirirwa nnyo Mulyanyama nnyo okusinga bw'olumirirwa Michael Mabike ow'ekibiina kyo. Lwaki? Michael Mabike mulumirirwa kubanga era ntambula naye mu kalulu candidate nange ndi candidate mu kibiina era ne wendi wano aninze waka tuli mu kugenda kusaba ne mugenda wa Mabike tulina neralo lwalero ewa Bigalo eyaffe ya DF era singa gyendi saawe ne wa Mabike tuvaawo tugende kukerezia wali ekasanga tusabe tuvaawo tugende mulale yaffe naye mbadde ndinda gwe era nze abali ku lusegere onyo lwa Mabike ne mukunoonya akalulu kano ate si lwalero lwokka naye okuva emabega biri gumu. Even before nga tukyali mu UID enteekateeka nagirimu nnyo. Kati gwenga wa Mabike ow'oku mukono ogwa ddyo musajja we ozudde Mulyanyama talina biwandiiko lwaki tomuleka ne bamugjayo? Lwaki omulwanira aleme kwesimba mu kalulu komanyidde ddala talina biwandiiko okusinziirako gwe neera ng'omanyi maaso bajja mujjamu ate goli wa DF ate goli wa Mabike? Lwaki ofaayo oyambe Mabike oyambe Mulyanyama? Lwaki tomuleka kuba ne bw'anaawangula agenda kuvaayo? We mubeera mu tribunal ne nsonga ne zisalibwawo tekuliiko implications era tuba tuwaaba tetugamba nti nasaasaanyiza ssente munzirize naye bigenda mu kooti muganda wange nange nandyagadde okufuna ku ssente kuba amanyi nti nja kumuwangula fune ssente naye si kyekigendererwa kyange nti ate muganda wange gwe mbadde manyi obulungi w'omega toluma okitegedde saagala kumutwala mu bulumi manyi nti wano we tuba tukimalidde wano agenda kudda ewaka naye nga tasaasaanyiza naye we tugenda mu kooti tujja kubeerako okusaasaanya nze omusango gwange ngwewoleza siina looya kuba siina ssente naye ye ajja kusomba balooya tebakolera bwereere saagala kyenjala okumanya muganda wange wali yagadde Mulyanyama awangula akalulu kano ate kati nalibadde ayawangula ati nali muwaabidde toyagala awangule? Saagala awangule kubanga talina bisaanyizo njagala nkulemberwa omuntu alina ebisaanyizo era kyekintawaanya timakinti sobola kulemberwa muntu atalina bisaanyizo. Kati eri waloopa ki mu isi kikyo waloopa kyenyini? Naloopa ensonga ziwerako ekisookera ddala naga nti Mulyanyama teyasoma era nenga empapula ze yalaga sizize ne bambuuza ebibuuzo bingi era nembiddamu okitegedde n'ebirala neera kutomishoni nali nengizingiramu obutakola buvunaanyizibwa bwayo bulungi nga yeekwasa nti babagamba nti kayita omuntu ayita certificate tibo tebalina kuzitunuuliramu balonde mulonde naga nedda ekyo mukola kikyamu kubanga abantu bakola exams lwakuba nti baagala kugradinga tono agende wano ono agende wano. Kati kyenjagala kumanya mukulu Mia Hamza Abdallah empapula Mulyanyama ze yawaayo mu EC ntuufu oba sizize oba nfu? Nfu sizize. Sizize. Nekye ngamba bwe mpaayo empapula ezizo ziba ntuufu liwakwanga si zange waliwo ebintu bya mirundi ebiri wali okubanga empapula wali okubalirako waliwo ng'empapula za ku NASA nga bwe tugiyita NASA B si za ku NASA ne sizize kati kiri byombi sizize naye ne wali zibadde zize nazo tezimuqualifyingisa kugenda mu UNEP kugenda mu kwesimbawo nazo zenyini nfu nazo naziwowaabira nazo zenyini nfu nazo taqualifyinga ku mpapula ezo kyogamba yawaayo era nfu sizize naye ate nazo era nazo tezimuyamba kubanga
grade sezirimu siza nasa ekitegeza siza nasa okay jeziri naye grade ze yafuna failure okay siza nasa ne teziwera era sizize passima akaziro okay kati bintu bibyo tugenda okwogerako soke na sizize kubanga amanya ge ali Kasirye Nganda gogamba sizize za tegusolwa za mia zani the ali chidi Kasirye Nganda ali yes Kasirye Nganda ali enanyi ni mpapula yes naye bwe yazitulira 2012 ne 2014 atono azireta ate yali Alan Nganda okay yaletezirwa yaleteza Kasirye Nganda ali kitagete alayira mu 2016 nti atafuuka Ali Nganda Kasirye Ali Nganda mu 20 ye yafuuka Kasirye Nganda ali mu 2016 naye yatula ebigezo nga ye Alan naye nga atalaga nti yatulanga Kasirye tikisoboka okay it's okay now all level ye wajirabako okay eriko manya ki eriko Kasirye Nganda ali okay A level eyo 2012 O level 2014 A level eriko manya ki eriko Kasirye Nganda ali waliwo inconsistency manya wakati we O level ne A level waliwo inconsistency manya tewali okay tewali inconsistency now gogamba nti Alani Kasirye ajatya mu picture Alan Kasirye kakati nze ndeeta obujulizi ngono Ali Kasirye Nganda olwaleero yes agamba nti nfuuka Ali Kasirye Nganda ndayira nva mu maanya gagembadde nkozesa aga Alan Nganda okitegedde nfuuke kati okuva olwaleero mumpite Ali Kasirye Nganda afuuka Ali Kasirye Nganda kwolwo mu Gwokusatu 16 emabega yali Alan okay tegeeza nti waliyo Kasirye eyatula empapula ezo Kasiryani Nganda ali ono nanyini empapula ezo atali ono ogambye nti ono agamba ye yali Alan ekiseera ekyo katusoke tujjewo kino ogambye nti wamuzuula nti yasoma mwaka ki womanyira nti yasoma kati nze nali manyi nti yasoma kuva biri ebiri ng'omanyi nti yasoma okay kuba yaweewako offer ey'omulimu ne gumuyita mu ngalo naye nga reason qualifications okay no nekimanya nti munange ono teyasoma ate tubadde naye ebbanga timulabako nti agenze kusoma okay now obutagenda kusoma it's okay kati oli oyo 2 n'okimanyi n'ofuna insight nti aleka teyasoma that's 2 yatuula 2012 nga wayise emyaka kumpi 11 myaka 11 bw'abazeeyo okusoma alina kujja kugamba nti ngenze kusoma kubanga after 11 years tukwatagana omuzudde lero tasomye so okunzula nga kituufu sesomye nga bituufu byoyogera ne wayita emyaka 11 omusajja n'atuula O level kyekimulobera buli kati wanisoka kati wano mu division mwoli buli mwana yenna atudde O level mumanyi kati kasooke kujjukize olayiko ayagala kuva ku luguudo olw'ensonga y'emu ani kati agenda okusoma Ali Kasirye Nganda mu 2014 kino kakikuwulire nakyo ngenda kiteekako ku mukutu Kasirye yafuna olugendo okugenda ebweru 2014 n'afuna passport yes yali applyinga passport abamuwandikirako ku biwandiiko nga agenda agisabe office yayitamu makinde manyiko 3 okitegedde naye yali yeeyita Alan Nganda okay okitegedde agenda ebweru obujulizi tulina bungi mwami gundi kyekyo tewali buzibu okitegedde tewali buzibu kakati gwe ani gwoyogerako okay yagenda okusoma Alan kati yabula abantu babiri okay kiri bwe kiti gwombuuza Alan Kasirye mukulu Hamza nsaba ompabulemu ogambye ombuuziza bwoti tugende mpola Ali Nganda Kasirye bw'aba agenze okusoma atekwa kutegeezaako okay then mbuuza n'omulala Alan Nganda Kasirye
kati twogera kwani okay kati kamutuka kati kigende bulungi okay kati katugenda genda step bomba ngenda bakubuzanga bwogambi tugenda kitambuza bulungi 1 biri gumu omanya ali mulya nyamanganda ntasomye owekengera waite myaka 11 waite myaka 11 aina certificate ya O level amanya agaliko ali Kasidye Nganda buzibu ki bwoyina nekyo tusoke tugenda step by step kati tubera ne interest sezenjawulo uyingira mu interest yange mpikinga nange interest okumanya kati twingira mu interest yange kati wenzu kukira amaze nemanya ati nono naye jali okitegedde kubanga gwe tegusulwa tokirizanga comparinga na kintu kitatukiridde sagala nange sagala njagalera justice njagala mbere kiriya njagala kakati nze Mia Hamza ina interest yange Makindye East which is okay we nojifadhalinga kakati oli wajja mmanyi bulungi nga yagala kujinemesa interest yange ngate mulinako bwino nti wati wafana naye ngati yeyita chat chenda banti si kyali tandikirawo kunonyereza nzikiriza kati kunonyereza nkwegaseko kati ndi mabega otunonyereza kyangamba nze interest yange etandikirawo kati nemanya nti ono yonwaze je anti mukulu muganange tuli bweti mukulu Hamza biri gumu omwekengera asamwekengera kwati tete binkwata lwomanya kale lwomanya byali bizibu bi kale otyo yatayingire mu interest yange okay anti nenda nafuna okumanya nti yasoma okay wafuna okumanya nti yasoma ne samwekengera okay wafuna kale wakufunya okumanya nti yasoma ekyo kituufu waite myaka 11 afuna certificate eriko ali Kasidye Nganda tafunanga anti kyakujjo kati ndira anti kichingamba kati eyo je tuba tuogerako kati 212 wenoka kwati yagifuna wachi ekyo kyempakanya tagifunanga lwachi anti kakati teriwo teyaji presentize mu isi yaji presentize na nyingana ni challenge that's why we are in court anti kyangamba wakiriza anti kyangamba era tuli mu court lwekyo kati lwacho yagala ngambe nti natikiriza stona anti kyangamba tugenda pula bugana ngemia lwachi oloza sintufu that's the question lwachi ndoza sintufu kubanga mumanyi tete yasoma ate manyi nti abadde Nganda Alan mubiwandiiko bye tugenda kutokawo kyekiddako kyetugenda okuddako ekyo tugenda okuddako tugenda nekyo tugenda kuba okusogera kuba nze nazisaba nga nina kyemanyi kyali kyangamba kati we nazisaba naleeta ziri nemanya nti ono omuntu mulala akyengazaako gamba 212 agamba atula O level gye walabyeko gy'oyinako kopi kati bwagiwaayo neya 212 bwagiwaayo O level nga ye Kasidye Nganda ali kati gwe reason yo gamba nti nedda nkumanyi wadde wagirese tosomangako okay yo ni wadde ogirese si yo naye ne max tezikumala akali max zigenda ko nazo lwachi siye kyenjagala ntegeere lwachi siye kubanga amaze emyaka 11 walabyeko kyadidipo ekyani ekyamulya nyama ekyamulya tugende kitukako nekisomye bulungi kiriyali nekisomye saabo sabo kigambo nekimu kati O level kyengezaako gamba ogikubira ku grounds nti osuubira siye esooka siye lwaki ya Kasidye ali Nganda alage manya agalikwera anti kakati si ono ate ani ye ekyere ekyo pole wezakolebwa yali tanamba kubeera ali Kasidye okay kati ogambe eri abantu babiri okay waliwo ono gwe tumanyi ono gwe tuwogerako olwaliro ate ogenda kubuzaabuza abantu tesebuzabuza waliwo ono gwe tuwogerako olwaliro ndikiriye waliwo ono gwe tuwogerako owokubiri yaliwa gwogamba nanyini mpapula ezo atali ono yaliwa kakati yalina okukinyonyola ekyo aliwa kubanga tosobola kujja n'oŋŋamba nti nze tegusulwa yes innocent tegusulwa ate enkeera oba wayise wiiki n'ojja n'oŋŋamba nti banange okuva olwaleero ng'ennaku z'omwezi 2 Desemba mutandika okumpita tegusulwa ekyo yekikola 2016 that 2016 empapula ezo kati zo zaddi yatuuladde ebigezo tugenda kutuulawo tugenda kutuukawo wano tuli ku level oba olayira nti nze Kasidye olwaleero mumpite Kasidye ng'ate mabega era obadde weti lwaki oba olayira ng'ate obadde kale it's okay kati tweyongere lwaki kiki ekwetagisa okulayira kati gwe tegusulwa kiki ekikuwaliriza ate ansa ngenda jikuwa nti mumpite ansa ngenda jikuwa jimpe kusooke tutumale okay jimpe one ye yali ali Nganda Kasidye
tukwadiza yali akakasa ki kati olwo linda anti kyakugira nzira mansa yo yali Ali Nganda Kasirye is that true is that true ye ekyo takikiriza nakati era byamanya ge gayo takikiriza katika manya ge yeyita okay yeyita okay now you explain what now natuka ekiseera nyina omujulizi wange yegwe kenyini nyina gwe mujulizi wange ongambye nti at one point yafuna passport ne yongerako erinnya Alan teyongerako mumanya ga Alan kana nafuna manya ga Alan ebyakasirye nga tebiriwo kale nafuna manya ga Kasirye kati naye genda maaso eyo jogamba passport yaliko Alan Kasirye is that true tekuliko Kasirye kuliko ki Alan Nganda of which there mu kumanya gali asata agage yachuzinga ko abi yatekako Alan nayo tekako Alan Nganda oyagala kubikyusa no bwe kidi Alan Nganda sibo kidi ekigambo choko gende mu maaso kati nabeera Alan Nganda natuuka mu 2016 nakola statutory declaration nakola ne didipo nagamba nti okuva olwaleero nze gwe mbadde mumanyi nga Alan Nganda nga Kasirye Ali mulya ennyama tukwatagana nga Kasirye Ali Nganda ogirina ekiwa toja mu mutwe ebibyo tewali buzibu ojinyole kigambo yagikola 2016 tujja kufuza mu bude kuba ngenda kusaba banange baneze ya 2016 kati 2016 nagamba nfuuse muntu omu kati ganjifuna wano what's wrong with that chobonyonya de ngabo njifuna wano ekyo kina buzibu ki bwe mbanyi n'amanya 5 nengamba okuva olwaliro genda kubeera n'abiri oba 3 buzibu ki n'ekyo kakati gwe oyagala okukifuula okitegedde gwe oyagala okukifuula kakati twogera kumanya gali mu certificate yes nze esaawa eno bwemanze Mia Hamza yes era olaba abantu bangi nga babajjayo mu parliament wona mu bifo besimbyeko just changing names okitegedde kati gwe bwobanga amanya go wasoma ng'okakasa nti gwe Kasirye yes Ali Nganda tewaliwo bwetaavu kubanga ebipapula byo bwe bisoma ate kugamba ati kakati nvudde ani yali amuvunaana nti bakuyita Alan kikyali agala okukakasa bwe yali akakasa nti amuvunaana nti abadde weyita Alan n'eddembe lye ndowooza okukyusa okutereza tebiri mu ddembe bino Mwami Museveni yagakyusa Mugisha Muntu yagakyusa Robert Kyagulanyi Ssentamu yagakyusa nze nagakyusa buli omu akyusizza amanya what's wrong with okukyusa amanya buli omu aterezeza amanya ge era galina okubeera nga mu biwandiiko obiraga nga gwe wabikola simanyi gwe wakola kati gwe leeta Didi Polo yo okyusa leeta ya Kyagulanyi oleete ya Kasirye yino njifunye yino katugisome tugenda gisoma tugenda kutuyino soke yiyo andi katulina okompeyalinga utegedde tulina okompeyalinga no bwerete yiyo ishi tuli kuyanganda yino anti ogambye wakyusa yino obudde tulina bungi obudde tulina bungi katukankusomere tosoma kuba nze njina gw'osomera ati gwangamye njijeyo anti kyekyo anti ogambye Kyagulanyi yakyusa Museveni yakyusa buli omu yakyusa leeta eya Museveni ng'akyusa oba eyiyo then tukompeyalinge chegeza gamba mukulumia tukompeyalinge ongambye gundi ya mulya nyama njijeyo yino twenda gisoma bojimanyi nange jimanyi ne badite bajimanyi nze njimanyi bajimanyi gwe wajijewa ababeera ku mikutu naje bajimanyi era nawe gwe wajije yes okitegedde katika njisoma abantu bajitegedde budde kale kufunza budde ngeza ko kufunza budde kati chengeza gamba bango ongambye by'okwogerako ebirala bingi wano yali Kasirye Nganda Ali namala nagamba nefuuka Nganda Ali Alan nefuuka Nganda Alan nolwekyo nsaba okuva olwaleero ensi yonna emanye nga Kasirye Nganda Ali what's wrong with that kina buzibu ekyekyo kuba buli omu akikoze nkulaze mu nkubi buli omu akikoze mu Uganda what's wrong with that ekyakikola 2016 kakati nze nawaaba omusango neteekayo obujulizi bwange era n'obulala nkyabulina okitegedde kakati tulinde kooti esalewo nedda mukulu yatonyiga sinaba kunyiga yino Didi Polo gifunye kubanga nze omusango gwange guli mu kooti kakati we gubeera mu kooti ate nenzira wano nendinyonyola ne mu mateeka genyi tekiyinzikiriza kubanga nze
ngenda kugenda mu kooti singa ebintu bijanga we mbadde sibyagala bijje. Of course, right you. It's my right. It's your right. Neche mademboza mukulu mbadde nsaba kuyiga olwaleero. Ono yali Kasirye Nganda Ali. Nenge era yinayo n'amanya amala Nganda Alani. Kati n'ategeeza kooti ne bana Uganda n'akuta makuba amatuufu n'akola statutory declaration n'akola DDPO n'agamba okuva olwaleero nfuuse Kasirye Nganda Ali. Hello, Mzee. I'm fine. How are you? What? I went there. But then no mwami ono chairperson yange so I went there. We agreed you should stop the water from sorry. We should tie it from flowing. Oh, sorry. Then we get time and rectify that problem. Bulunyawa. Wasotena nyawa. I will get a plumber because I think the pipe has a problem there inside the wall. No, we may not remove, but we need to check thoroughly. I told me they are traveling, but I told him, let's stop the water from flowing. Then maybe after 2 days, I will come there with a plumber, and they will rectify the problem. Then we shall release the water to all of the places. But currently, that boy who is staying there should get water from jerrycans. Should not tamper with the system, because when he tampers, the problem will continue inside the house. It may flood. And they may fail to know. But he's asking whether you have the keys when he's away, or he should leave the keys. You talk to him, you should leave the keys behind, maybe with you, or somebody who is going to stay there, so that we can access the house when he's away. Okay. Kakati tugende kunda. Okay, chambade nkubira. Bade nzegeza kugezi kuyiga. Okay, achali mframe. Achali obata. Tugende katono. Tuangwe. Mamoze kulete abagenyi wano. Dai ayinde. Kwanga Bwana Hamza, but still hard on you. Not Nenga zako kuyiga buyizi. Nada, I'm not. One question about this. Tuli off air katikuli mpeo. Chema dega zako gamba. I've seen so many people they are aligned their names. Ulira chino Kasirye. I mean, mfano gwa tegusulwa. Nze Mia Hamza. Oliwo ekintu kyabayita okwenkangabiriza oba okwekaza. Kituufu. I am speaking the truth. Okitegedde? Kyenjogera oba ebiwandiiko oba akoze atya tekingana nze kwogera mazima. Kituufu. Okitegedde? Tutandike. Kati amazima yennyini gamanyi. Kati kyengaza okugamba ng'oyagala mazima. Nange njagala mazima. Ne muli ennyama yagala mazima. Ne Uganda yagala mazima. Naye nze nkolera ku bujulizi bwe mbanfunye. Kati kyambadde nsaba mukulu Hamza. Nze sinza ataputa, nze nteekayo obujulizi abakugu ne bataputa. Kati okumanya kwange kuŋŋamba nti obujulizi buno bunyamba. Kakati ye agende yewozeeko ku bujulizi obuliwo ng'ago bw'obadde omuwolereza. I don't care. Mbadde njiga buyizi. Nsaba kuyiga kyembadde ngezaako kugamba. Oli bw'aba yatereza amannya ge kyembadde nga buzibu ki obuliwo kyekyo kajja njagala okutegeera. Kati kansooke nkubuuza ekibuuzo. Gw'olowooza lwaki saasooka kuteekayo ekipapula ekyo? Ekirwa? Ekyo kya DDPO. Simanyi. Kakati simanyi lwaki twasooka kiteekayo nga tekikulu nnyo okusinziira empaaba yo kubanga emu ku grounds zo ogamba amannya sigage then yalebadde evidence ekyo okuwaddeko wisample. Okay, kati point naye wetugenda ngezaako kumulabula okitegedde wetugenda wayinza okubeera awazibu no tomulabula omulopedde ddala mukulamuza leka nedda tubeere kiriya wantu ali mukumulabula kubanga mukwano gwo wagambye mukwano kubanga ne mukulamuza ngezaako okumuga mukwano gwange era mukwano gwo omusalira omusango n'omuyambako mukuliwa mukulamuza era mukuliwa okwo saagala agende kyangamba simuwolereza point ngamba nti bwe mbanzi ono
yali Kasirye Nganda Ali nenga at one time era yaliko Nganda Alan nagamba basebo n'abanyabo okuva olwekanga tereze kugambye ekintu kye kimu ne Museveni yakikola Kyagulanyi yakikola Mugisha Muntu yakikola buli mutu n'akikola buzibu kina nyokutereza amanya mu 2016 eyo ntaputa yo kale issue tugire sawa katugireke tugende ku issue ya ebiwandiko butawera ene bade issue eyamanya tugireke era yali badalaga ne mu biwandiko nayo nabitereza ati yabitereza ekisoboka gojja kulaba otyo kati point oli jali naye otyo oli yaliwa oli omulala atali ono gwe tumanyi yaliwa Uganda we yafa mwaka ki Uganda we sisola kujukira mwaka naye kimanyi nti alina niyo okubeera n'obujulizo okuba nti bagenda Bogoba wali badde omanya n'omwaka gogobeera nga gundi nga tegusulwa oyagala kutereza ensi eno tulina okutereza ebintu bingi mu mateeka era kyejagala tugamba tulina reforms ezo ebintu wano mu Uganda bicyankalanye olw'amateeka g'ewunzise nzikanye nawe 10 ne point gyegeza kugamba nti bw'oleeta allegation eri serious ng'eno oteeka okuleeta not an allegation, it's a truth ate ejja kubeera truth nga bamaze kusala era bagenda kusala kati yafuuka truth nga bamaze kusala I will pursue it up to the end. Yes, up to the end anti wejja kufuuka truth ku the end nga bamaze okusala nawe kyegeza kugamba lwaki oga nempo zaayo yo alleging now I'm alleging yes kali tugamba nti gwe kubanga oyogedde mu format gyagala okireeta nti automatically wekiri kati nzikiza mugana bw'okulumia kyembadde nsaba katono tumaliza also consult with lawyers kyembadde nsaba katumaliza consulted kyembadde nsaba kwekangabiriza naye amazima gego kyemaliza nga kino bujulisi kibwolina nti oli yafa si bibye kuba asobola okuba yafa ninga si byono era mu bigambo byange fena tulina baganda bafa abafa netikira tweyambisa ebiwandiko anti kakati nze nkugambye nti nze mulyanyama gweyiza okuba nga omulabanga serebu ng'afuuse serebu naye nze namulaba olunaku 2 ng'avudde e London eyo twavuddeyo muganda mbwana miya nsaba onyambeko kitegeere bulungi ebimukwatako kati nze wemba njogera ku muntu gwemanyi kati gwe singa mbadde mpawabiragwe gwe simanyi gwe sibadde naawe naye kati wembanga ensonga zange ziri wakati wange na mukyala wange oba na mwana wange byawukamu anti bw'omala kati tunyinge naffe tukutege tubeere ku same speed nawe same page nawe kati kale ekyo tukireke tukiveeko tudde ku kipapula okuba nti kale sawa tugenda kuba tumaliza tudde ku kyebigawandiika okuba nti tebi authentic kale tebimala bibulamu kye tuba twogerako lwaki ogamba O level temala teri authentic marks zeezo tezimala kubanga yayita political education nafuna 6 yayita Oluganda nafuna 3 yayita Oluzungu nafuna pass 8 yakola empapula 9 ezesatu yaziyita lwaki ogamba empapula ezo sintuufu kuba watugambye nti wadde sibibi wadde bya muganda byo naye tebiwera lwaki O level eyo ogikubamu ebituli kakati kankubuuze ekibuuzo gavumenti webega nti genda osome haya oba bubyeno buli kyolina n'ogenda nti ngenda akola course eno oba buli course gyogenda okola ina guidelines zebakuwa kusomero gy'oba ogenda zibeerawo kati nyonyola okusinjira kweyo gye yakola kati kanyonyole what is the guidelines kanyonyole omuntu okola gundi gyakola kwe 6 kanyonyole it's okay so tugende systematic muganda tuli O level gitwogerako okufuna certificate ya O level okubeera admitted kuki okubeera admitted quest 5 don't rush to the certificate first you are admitted kati sawa eno gwe oyagala kugenda walukaga yagenze okusaba naye abadde ekibandiko kyatwala kakati gogenda quest 5 olyoka ofuna certificate mwezi 6 akuwandiika akusaba ki akusaba certificate eyaki eya O level of which I insist nti agirina kati we mugamba nti njagala akola busawo tangayidinga nti wetaaga kino kino kati gwali ku combination agamba anti kyengamba combination ati combination gye yogerako tugenda kyogerako mukulumiya kyenjagala kyembuuziza subject esatu ze yafuna zimumala bulungi okufuna certificate is that true or false tusinzira kosi kuba oba ogenda kusoma kyengamba nga tena agenda kusaba kifo is his certificate O level authentic nga tana giyingira mu office ya headmaster asaanidde okufuna certificate tugusulwa tobeera na emotion zingo ng'obuuza ebibuuzo walukaga
kutugenda kushuya walukaga naye yafuna muleka yibye tujja bijira tusigale kyenjagala okumanya kiri kimu certificate eno bwe mpita ebintu bisatu nenfuna oluzungu 8 dina kulindako oluganda 6 ne political education nfuna certificate oba sifuna kankuyambe nyamba okitegedde ensonga eri bweti nze ndi mu byanjigiriza yes kati atawo kati oli muntu mutufu kati oli muntu mutufu somesa abaana mbeera ku masomero nange nina abaana ate nina abaana bangi bembeeredde gwe muntu omutuufu nina abaana nenga nti nakoze S6 njagala ogende okole koosi oba ey'obusawo oba ey'obusomesa okitegedde n'ogenda ne bakugamba nti zino makisi tasobola kukola diploma ino makisi tagenda akola wabula agenda akole kino aba agenda akole certificate ne bakugaidinga kakati na wano ku S4 bwoba ogenda okusoma S5 okwata ipapula kye bakuwadde weza n'otaba na certificate nene ogenda nekituyitanga testimonials eyogenda wala andi buliza kyenkunyonyola kubanga weesebe certificate kyegaza kugaba certificate yeno kati goli musomesa nyamba kwanza soko linde kunyonyole nze njagala kuyamba bali batuwuliriza okitegedde bw'oyagala kuyisaawo okulaba nti oli kyagamba kituufu ekyo ky'abalooya nze nkunyonyola nze kyenakola nze kyenawoza mu musango kyeninza okusala kyekino enti omuntu oba ogenda kukola yakola koosi kyawo koosi kyeriwa olevo tokola koosi ati kyeneza kugamba combination tugenda okuddako kati soko nyo ekya combination tufunze combination ogifuna otyo ofuna combination the only reason why yakirizibwa okukola A level afunire combination yalina authentic O level certificate is that true ati kakati ekyo si kituufu sobe bakola kwanza mu ssomero wendi wojja ne certificate eyo noga ngenda akola 1 bagamba tosobola bayinza okulagira nti kati genda osome ekyalaani era eyo certificate esobola okufala mu kyalaani nenga tekutute ku S5 kale nzikiriza nenga certificate agina si nkyamu ebantuufu kyenjagala kyokka ebantuufu kakati ngekutwala wa ebantuufu kusinza weekutwala noli musajja muyivu certificate ntuufu oba si ntuufu that's the question anti kati ogitutte wa atona gitwala weekutwala kyekikulu no this is a straight question to you ogambe musajja muyivu anti kati olina obutego bwagala okunsuulamu sikusuula mu katego eno certifying nze nkugambye certificate wabanga ogita certificate kiwandiiko kye yateekayo kisobola okumutwala okusoma ekyalaani okola saabuuni nesi kumutwala kukola S5 Mwami Mia oli wa education oba oli nzize ne certificate yange ya S4 nyingiza musomero certificate ono jaina eriko pasi eriko bichi is it from UNEB ntuufu oba si ntuufu tukagenda ku kiri otenagenda mu kyalaani bichi ande era byenkyalaani nga neewuunya eyinza n'okubanga nayo si ntuufu yo neewuunya tibisoboka bitya neka tusomese dinako ate gwe tosomesa singa mbadde manyi nti bituufu ova neewuunya omuntu asobola kyo okukola S5 nga yafuna zino max zikutwala ogende mu sikiringi S5 ezo tezikutwala kati kyenkuvunaana ati eyamuwandiika waliwo S5 taqualifying kati olevo katuveeyo ekutwala mu sikiringi olevo nenga certificate yagirina katufuwayo zina ku meetinga wano katugende emutwala mu sikiringi katugende ku ekyo taqualifying akola S5 taqualifying akola senior 5 naye okola obubazi okola obuzimbi maybe naye obusawo owanansi nga omwana muwala agenda kusoma owanansi oba omulenzi era tibakuwa ne mu combination tekutwala buli wamu mu combination ye yonna wagitunuulira kuba empapula gwe waloopa temuli kimutwala mu busawo anywhere kuba clearly arts anti nkuwadde kyakulabirako katuwa ekyokulabirako ekikulu tosobola kufuna mwenda ne bagamba nti genda okola subject ya history nga wafuna mwenda kati bwe tuba tugenda awo olevo tukanyiza ntuufu ne kati kyo obuzibu bwe buli nti agenda atya ku HS ne combination eyo so wali obuzibu lwaki bwe tunyonyola kati kuba bwe twagala tugenda step lwaki abaana bangi abazifunye ne mbatwala basome amasomero ne gabagamba nedda guidelines zigamba zitya oteekwa okubeera nga kyogenda okukola
subject gyogenda okola nga wagiyita ekiyita kutandikira ku pass omwenda ebeera failure simple sola kwongerayo tosobola kwongerayo yakola economics yafuna mwenda yakola history yafuna mwenda you don't qualify to do history. Okay, omuntu ayise subject emaso okufuna certificate ku level ebyo sibimanyi nate oli musomesa okitegere siri musomesa sibimanyi obuvuddemu obusomesa siri musomesa ndi mu byanjigiriza. Okay, byatu byenjigiriza byetugambako omuntu ayise subject emaso okufuna certificate ku level ku A-level subject yemu okuwa certificate kiwandiko kukikuwa kisoboka kisoboka naye oteeka okuba okukifuna nga wayita kino kiringa kubo oyita mu kubo tokola bypass. katusome guidelines wano zobadde oyogerako then tumalirize ez'okufuna certificate to get certificate eya guidelines zisome certificate of Uganda. Soma guidelines omuntu certificate ogenda kubula soma gwe oyina ebiwandiiko byongo ovudde mu S4 ogenda bwe 6 bakusaba ki combination ogifuna otya. Okay, kati kubanga omusomesa akwadimitinga gwe ogwira we wano esomero nga lya private nelya government nga tiene muntu mutuufu owa private gwe ojanga tikusula ina sente zo business. Okay, tagenda kuuza bingi tagenda kuba customer kana gwera mweyo gomanyi agenda kuwa kati omulimu gwa UNEB ki UNEB mu byokulonda eri junior ngamba omulimu gwa UNEB akakiiko ko byokulonda kekakwasaganya ebintu byokulonda byonna mukulumiya omulimu gwa UNEB ki UNEB siku registeringa baana kituufu ekyo kujestaringa batya UNEB bamujestaringa ku ssomero ati kyengamba ne UNEB si supervising si regulatory body what do you want to achieve? Okay, taina ku advising anti ono taina ku registering ono I know ku registering alwa UNEB assuming oyine somero lyo XCD wano kansanga ba teacher ba head teacher na registering abaana bati batambulya ku guidelines za UNEB UNEB yakola ku byebibuuzo akati batambulya ku zayisi UNEB okitegedde UNEB omulimu gwayo gwinawe gukoma kakati gwe kyotomanyi wetuba tunoonya abafere kubanga tugenda gaziwanyo tonsaasidde nti nina gyendaga bweyagala kwachevinga nze nfiirwe nze ndi mu kalulu bampise mu kusaba saawa 5 otuuse leeti tugenda mu saawa 6 naye tonsaasidde nekibuzo kiriyiza n'okwonako olulala kubanga embuzi yo mpanvu tuyiza n'okumaliza oli okusaba nenkwongeramu naye kyeŋŋamba ekitagaza tolyoke for this interview you're not prepared mentally for this interview. No, very prepared. Yes, kyova nakulinze era n'osalawo ne tubeera wano nekyembuza ekibuzo kyangu UNEB si yavunaanyizibwa saagala agambe nti interview ate kuba obudde bwenkuwadde bungi n'obuuza omukyalo oyo ekituufu nekyegeza kugamba kibuzo kimu kyokka UNEB si yavunaanyizibwa mu kuregistering abaana gwe woba UNEB yamakinga ebigezo byonna ekuwa max nga tonakola bibuuzo soma kyoyagala okutuukako tufunze obudde kyoyagala UNEB ekole kyesaakoze otyo kyeŋŋamba UNEB egamba ki egamba ki nkuddemu UNEB yevunaanyizibwa okuregisteringa abaana mu Uganda abasoma ekyo kituufu oba si kituufu kuregisteringa batya abagenda okukola ebibuuzo ebya O level ne A level ekyo kituufu ya registeringa Mwami Ali Mulyanyamanganda. Is that true? Ati kakati wali wetubadde obuseewo omusomesa wuliriza kino omusomesa wabanga si wa mazima n'akwadimitinga nga teyatunulira n'agenda yakati tutulina n'agamba nti ono eyafuna omwenda mukkiriza okola history kuba baba bagenda togenda na papula zonna era ogenda essomero kye likuwadde kati essomero liba likoze ensobi negamba nti ono omutaddemu naye nga tafiitingamu kakati era oba osomye era oyinza n'ogenda nga tobirinana era n'osoma era wali bijja kufuluma nti bakuwadde kuba watudde ebigezo era bye batwala wali ne bakola ki naye tabakola due diligence kulondoola nti ono yasoma P7 ono yasoma wogidde kitegeeza omusomesa alina okuba obuvunaanyizibwa okuyingiza omwana akola P7 S1 oteekwa okumubuuza certificate mukwano gwo wano omugambe ebizibu bimanyi yatuuza abaana n'atuuza abaana
n'abakola ebigezo nga yava biwadde sigenda mwatula linnya n'amala okubibatuuza n'abawa ne certificate. Kati eyo kese yewewekanya wailo Mukulumiya tekikumala kese weyewekanira mukwano gwe mubadde mu kanso yakwata abaana b'abazadde abaana b'abantu n'abafiiriza okuva mu P7 paka mu S4 tebakolangako UNEB issue hiya buli enyama yakola UNEB kati ono yabalimba akigamba anti nkulaga nti ofere kubeerayo kyagaza kugamba ono gwogamba kati mulyanyama wagenda mu ssomero ery'omusajja oyo yabuzaabuza abaana ayinza obutamuwa certificate no UNEB tete nemwegana yamwandikidde ebbaluwa yino kati kulaga ebbaluwa gyamwandikidde nti results oyo tuzimanyi UNEB wrote soma wano kubanga gwe wabiteeka nayo nabijje ku biro waayo ate sigoliro gwe teekayo ku mikutu teekayo ku simu yawe nakambiye byo waayo nga UNEB ekakasa nti bituufu jagisanga ku simu ne Walukaga UNEB yawandiise nega nti bituufu bamugobye toyogera bino nabiri tusooke tubeere ku kimu beera ng'omusajja omuyivu bw'ogambye beera ng'omusajja UNEB oli gwe badde oŋŋamba kansala munnange tatuuzangako baana ku UNEB Walukaga tetwagala ku Walukaga wano issue yino soma wano yino eno si UNEB ng'ewandiika ng'egamba results za mulyanyemeezi manyi anti era aba yakola ebigezo era tibeerayo n'oli teyakola bali bo badde oŋŋamba tebakola bigezo mu UNEB that's the difference anti kakati wabanga omusomesa yamuwandiika nti genda okole UNEB ne fine nga luvannyuma nti omusomesa yamuyabidinga mu bukyamu era bye bisazaamu yino UNEB egamba results za mulyanyemeezi manyi the means bino gwe wabiwaayo the means justifies the end binani yabiwaayo sigo biwaayo UNEB Electoral Commission yabimpa yes nebikuwa era nembichallenging lwaki banzikiza mbichallenging okay kati kamboze oyina buzibu kina ne UNEB na kino yino UNEB egamba impopularize manyi petition yange walabe mu UNEB ati ochallenginga papula kitegeza UNEB ochallenginga buyigiza challenginga muntu anyonyole je yaje ebintu bye bifu ate UNEB egamba tumumanyi UNEB yini egamba tumumanyi yino soma muganda soma read tegusulwa ebiwandiko bino nave bagobye bona nabyo badde nabyo UNEB teribwe yeganyi kubanga kijikwatirayo era kwejjako omusango gwecho bera mugumiki oli musajja mulivu muyigiri lwaki tumala obuda ndi oli mukumalira budde ku bintu ebitalina mugaso gwabirese tekina mugaso kuba kino kirina kyondaga nkirina yes mbana kiyita mudda era nemanya tekina mugaso negana nempaba kati lwaki okinzizaamu kati besisi yo kikukino nekikugambye dda erichi teyasoma empapulasizi full stop ne UNEB egamba yasoma anti kakati era kati singa yasoma singa tebanzikirana kuteekayo papula bali ngobye omusango asobola okugobala batagugulira tolanga ko batebagobye enti omusango temuli makulu ne bagigoba lwaki kyekigendo kati tumalize kati bino tubiveeko bampuliriza kati katumalize tegeeza bategeera nti nina ensonga kati lwaki olowooza sirina nsonga lwaki gwe oyagala kungobera wano kati tumaliriza kiki ogenda okufuna mu ngamba nyanyama avuddeyo jangana ofunamu sinza afunamu Makindi East yefunamu kandi etuwa okozi yani akandete wange yehonalo Michael Mabike gwe yagala asigale mu njagala bana Makindi njagala omu ku bana Makindi abesimbyewo okitegedde nga balina obuyigirize Mabike niwaba si yayiseemu naye nga omuntu ayiseemu ayina ebisaanyizo fitulowooza nti ebisaanyizo omuntu wa Makindi East kati nga tumaliriza oyagala muntu nga alina ebiwandiiko nga tibiri mu makoona eridda should live beyond suspicion kati lwaki tuli mu bino waliwo abatalina okulamuza neyanza nnyo kati nekamu akasembayo a leader must what must live beyond suspicion ebitabo by'amabike ku LDC wabimanyako Mabike kubanga byagenda paka mu kooti ebitabo by'amabike mu LDC wabimanyako anti Mabike yasoma nziramu wabimanyako musango Mabike sabimanya gwe mukwano gwe amutambuliza issue ya Mabike ku education lawyer nekyebuza lawyer ensonga ze LDC ezagenda paka mu kooti wazimanya sina details zayo oli musajja wa mazima Mukulumiya oli musajja wa mazima issue za Mabike za LDC sabigoberera obo wagana buganye nedda sabigoberera kubanga Mabike basazaamu ebibuuzo bye ku LDC nga kitebuza okuba nti akopye is that true kubanga ogambye leader must live beyond suspicion is that true nti Mabike yafuna issue paka mu kooti bitabo bye ebya LDC bottom line ebaki bottom line ebikugwa agamba nti omukulembeze yina talina kuba mu mbeera ezo bweziti ati ogambe nti allegation ebeerawo then verdict yasembayo verdict yali nti addemu LDC era wiiki teyakikola
kakati oyagala kungati si lawyer ne advocate lawyer ne advocate nate ensonga ze zebuyigirize ozokulwanagana ndiyo badde ozimanye bulungi obadde ozimanye bulungi netwegazabayo si kyekyo alina obuzibu ku mpapula zo kimanye bulungi atalina a leader should live beyond suspicion. Does that apply to your candidate? Uliriza suspicion gyenjogerako yino atone si suspicion n'omusango bagusalira naddala and you know it nedda okimanyi nedda pakati ona degree 2 aina degree 3 njogera ku suspicion pakati degree 3 je yasooka weeri eyokubiri oyagala gi challenge si challenge eyokusatu weeri diploma weziri 2 pakati ono abeera munene nnyo munene ekituufu nenjogera ku ebeera ne motoka zange 3 bwe oyagala kemu Tekaza go challenge ngeno ngankuweno era empisaawo. Choka mugenda kumpa wabira nti jogedde Kalebole Mabika tafuna issues kwa LDC. Fate ezili ku academic qualifications. Twagala nnyo ebintu bwe bityo abantu ne bakola ki? Ne bamanya. Atenzi. Ate obadde okimanya. Okugenda okuwaaba. Sagana kugamba nti banfunira lawyer ate Mabika ojangu ompolerero banfunira lawyer era natuulamu nganze nga bwe butuuziza wano. Nenjogera ensonga zange. Kati omuntu ali ordinary nganze nga oyo atulaba alowooza okolerani. Omuntu ati ordinary mind aloza akolerani bana Makindye East kubanga abasooka okwereega mu Malyanyama bali be NUP ne bagenda ku kitebe ewawe kuki ne bagamba banange tuli wano fena tuli bayivu era ensonga eyo baziwa kitegede kuva Makindye wantu bali tamanyi ti Malyanyama teyasoma kakati ekibiina ne kibatalabaawo kakati abo bona tuli nabo bafaanana nganze kakati bo bali bakolerani okugenda okuwabira Mulyanyama mu kakiiko k'ebyokulonda bali bakolera Mabike tubali kwasi bukwano siba right hand man kakati wacholowooza ati atenze wengenda bakolera Mabike kati lwaki sikolera abo kati tumalirize kubanze ndi mu kumaliriza kyabali kye batandika onompa interview nga bamaze okusala omusango bulungi nnyo ojja jimpa ojja kujja wano njikuwa kuba byaffe tebikomaawo kati kankuwulire ffe mu busiraamu bagamba ensonga webe eguddewo kati ngeno bweri girwanyisa mu ngeri 3 girwanyisa n'emikono gyo girwanyise ekyo wekigaana kolesa omumwa kyogereko nga kati bwokola kati tuli ku kisooka then wekigaana kikyawe naye tebatukubiza kukyawa kubanga kikutwala ate mu butali bukkiriza kakati ffe tulemera ku kino ekisooka kubanga tusobola bulungi Mulyanyama tukkiriza tugenda kumujjayo ate tetugenda nakugenda eri bya mukooti agenda kuviirayo wano ekitumusho agenda kumuwanduka niye mutima omubi gwaki omutima omubi guliwa gwenyini okufira ku muntu ffe tusinga okwagala omuntu waffe omutima omuntu gobeereddewo n'omulonda emirundi 2 wadde nga talina kyakuwadde singa twali bamutima mubi kati tukuwadde kisooka tolina kyotukoledde ntwongere ekyokubiri tolina kyotukoledde kakati ekyokusatu ate oyagala tufa ddala abasiru ogaa nti bano basiru nnyo kati kamba kolewe ye tayagaliza abantu b'e Makindye East oyina emikwano gyo babiri omu ye Mulyanyama nganda mukwano gwo kituufu ekyo oyina mukwano gwo mulaba muyita Mabike Michael naye mukwano gwo Mabike Amanja Mulyanyama amusasudde kubanga Mulyanyama singa simujja mu parliament mu mbeera gye njagala okumujjayo mu kwesimbawo agenda kufuna ebizibu bingi nnyo ng'era walukaga wali mu kubifuna niyo ndebikide walukaga wadde bamugobye kakati agenze mu kooti bagenda kumujjayo ate nengasinga walukaga tujje mugwere yo wajja kuba wala ne point eri nti tesagala agende awo njagala bigwe ne rwedde wamutwala anti we wamutwala aveyo honorable kuba wano abavuddeyo bulungi gwo wamutwalayo ate ogamba tomutwalanga yo yagala avuddeyo bulungi nedda tribunal tefaanana nga high court nese okujjayo omuntu emujjayo ina powers ezijjayo omuntu anti kyekyo kyegadi singa ebe emujjayo temuteekako bukwakulizo nti miya agenda omusasule osigala nga bw'oba badde oba ofiiriddwa kimu naye kooti bajja agamba nti gukusinze miya musasule nine oyinza omusasula ate okusinziira bwende bakasita w'epaaka n'ogenda mu high court gw'ogenda okusasula Mulyanyama nedda nze bwe nkiraba ogenda ogwongerayo apiiri mu high court ekyo sikigaana gw'ogenda okusasula buli w'ogenda mu kooti oba osuubira ebintu bimeka 2 era nze wano byonna mbisuubira tebakugambye nti nimweteefuteefu sikikugambyeko
singa biba tebigenze nga wendowooza nina kyensobola okuzzaako sikugambye ekiri kimwera era naye kakati yewe waneetwalayo nga tusisinkana tasobola kwetwalayo gwe nomutwalayo kuba ne polisi yetu kakati nyinza omuwangula naga agenze kujulira wele kwaka kati yetu bamutwala naye kati ki yetu nina wayinza okuwangula nawe era niweetwalayo tuvola koti zibeerawo tuvola zibeerawo mwana tegusula ndowooza tweyanziza mukulu Meya nange neyanziza weebale nnyo weebalire ddala bagusala webatinga onkubira esimu ogirina nga tuddamu nga tukola interview nga nkubuulira bwe bagusala onoogenda mu high court nga gutegugize mu favor yo ekiri mukunwanya naye muli anyama kugambye teyasoma ukitegedde which he knows very well kakati ekyo kukipuruvinga teku kupuruvinga ensi eno mu mbeera yonna ne certificate bili zikulemye okukuba zombi certificates yo ne level zombi zikulemye okuba okusinzira kuggwe okusinzira kunze zikulemye okuba kubanze line je ntambuliramu gwe totambulira ngoyagala ogambe certificate yunebu yejikuwa ate ne kugamba nti ne bebajjeyo era bazine za yunebu katoloza lwaki babajjeyo ngani ayine ya yunebu lwaki babajjeyo ani gwe angani aje ayine ya yunebu ngani ayina senior 6 ya yunebu libajjeyo omo katugenda kutandikira kuona tandika kukono kuba kikoze ko research n'ojja kulaba kuona mukulu Meya Hamza Abdallah olowooza lwaki balinzikiriza tekayo omusamba ali nga ono alina